Ku Lwokuna lwa ssabbiiti eno Paalamenti yayisa etteeka erigenda okulungamya enkozesa y'omutimbagano omugenda okubeera okukwata abantu ogwakalebule nga boogedde bye batalinaako mutwe na magulu era nga mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga yalindiriddwa yekka okulisaako omukono lifuukire eddala etteeka mu butongole. Etteeka nammwe bannamawulire mugenda kwezanga nga temukyasobola kufulumya amawulire kuba olina n'okusooka okunneebuuzaako wamma Nalukoola bino byoyogera mbikwata oba sibikwata. Gwe olabayo private members bill eyita mu speed efaanana bw'etyo okuggyako ng'erina obuwagizi okuva mu gavumenti. Byogamba kantekeko ku mukutu bannange balabye. Tomanya kiyinza okubaako tekiyamba abantu abalala nga bw'olaba nti aluma abamawulire baleeta ne balaga abantu abakubiddwa, abantu abatulugunyizibwa. Naye kakati etteeka lino lirina we lituleeta okuba okwetaaga okuvuunulwa nti oba gye bayita chapter 4 ya constitution ye stating eddembe ly'obuntu mu constitution bagiyita bill of right. Article 20 yenyini egamba nti fundamental rights, the rights which are enshrined in this article are fundamental, and they say article 20 fundamental rights are inherent and not granted by the state. Nti eddembe ly'obuntu ozaalibwa nalyo state si erikola ki? Era etteeka eno ligamba nti state enaakola nga kyonna ekisoboka okuprotecting eddembe lino ne state ya Uganda kyekola ate kuyongera kumyumyula ki ddembe. Munnamawulire Solomon Kaweesa aggyeyo ekyokulabirako ekyakatambi akakwatibwa ng'omukyala Dorothy Nabulime atulugunya omwana gwe yeezaalira akayambyeko poliisi okumugombamu obwala ng'agamba nti singa etteeka lyabadde litandise okukola eyakwata akatambi ako yalibadde azizza musango. Gavumenti abantu ba bulijjo babadde nga bajjanguyizaako mu investigations zeekola ne bakwata obutambi ng'obwo ak'omukyala akuba omwana walaba CCTV kamera ey'omusajja ng'alaga wa bodaboda bamutuga kakibanga ekitegeeza n'abalina CCTV ewaka eziraga obumenyi bw'amateeka nabo balinga babagamuziwanuleyo abantu bajje bakole ebikolobero byabwe bwe kitaba ekyo muwandiikire omubbi olekewo ebbaluwa tisebo wano wazze waliwo CCTV kamera babulungi ng'okimanyi nti enkya ngenda kukuwaayo naye naawe ndekeraawo ebbaluwa enzikiriza okuloopa. Tanga embeera emu nti katugambe abaana abamu bakosebwa abazadde baabwe onoomala mubuuza era obulamu bw'oyo omwana oba obuleseewo oba obulese mu matigga oba bw'ogamba nti banaye katubalage omwana ono ali mu mbeera bw'ati oba obutaasi. Nti etteeka lino liziyiza waliwo abatukola obubi bagamba malicious information. Malicious kubanga ne definition ya malicious eri broad kubanga nyinza okuwandiika nga kyenjogedde kituufu. For example tulabadde tulaba wanino gye buvuddeko nga babaka Parliament batugambye bannaabwe nti Parliament bagiwadde obukadde 4 buli omu. Parliament yinza ogamba information naye eri maki malicious si gye bali eri malicious kubanga twogedde kituufu. Kakati naye mu interpretation ono tebakulaze nti malicious tinaategeezanga bweki. Bo ababaka ab'enjawulo ne gye buli eno bakyakubagana empawa ku nsonga y'etteeka lino. Musango Akyaso Nyango Bogwe yawaaba mu kooti Supreme Court n'esalawo nti tekigaana muntu kusaasanya amawulire nga makyama. Tujjukira Parliament ekkirizibwa amateeka ga Uganda kukola teeka erimenya ensalawo ya kooti. Naye twatuusizaamu ng'akakiiko ne tugamba nti singa information eyo eba malicious obanga esobola okwonoona erinnya ly'omuntu obanga ya hate yakukyayisa muntu then amateeka gamukoleko. Nkubuulira nti gye bayita privacy bw'obanga oli public official level ya privacy gy'oclaiminga tesobola kubanga yenkanankana n'omuntu waki wa bulijjo. So ebbanga lye munaamalawo okwagala nga mwagala okubeera nga muli mu public administration you are doing things on our behalf twagala okumanya ebibakwatako era temutuleeterawo mateeka gaagala kutulemesa kumanya bibakola ki bibakwatako. Eza nti singa oba okozesezza obubi omutimbagano baba bagenda kujjako milioni 15. So ngolaba da kiri very excessive etteeka eryo terireeteddwa mu mutima mulungi. So fengo oludda oluwabula tugamba nti tukola amateeka aganayamba eggwanga ogenda mu maaso. Mu tteeka lino erya Computer Misuse Amendment Act 2022 eryaleetebwa omubaka wa Kampala Central Mohammed Nsereko liragira munnamawulire nti singa abeera ayagadde okunoonyereza ku nsonga yonna abeera ateekeddwa okusooka okutegeeza ku muntu oyo abeera akwatibwako ensonga eyo ssaako n'ebintu ebirala
ng'era wano bannamawulire bagamba nti kyakwongera okuzibuwaza omulimu gwabwe. Kati bwe mbanga ngenda okukwata emboozi nti abasirikale bali mu kulya nguzi, sebo mbawandiikire bataatanga ennaku z'omwezi bwe ziti ngenda kujja mbakwate nga mulya enguzi era mugirye bulungi nsobole okufuna sitoore ennungi. That is rubbish. Era buli muntu eyakoze etteeka eryo tewali munnamawulire gwe bagenda kukwata, kubanga nze ne bwonkwatira mu tteeka eryo nina etteeka ly'ensi yonna. What everyone wants to hide, the rest is advertisement. Ge bayita amawulire geego abantu ge baagala okukweka, ebisigadde birango. Kakati buli oli wakuyita nti bannange nayo press conference ali mu kirango, amawulire geego gatayagala okole ki omanye. Waliwo bannamateeka abagamba nti singa etteeka pulezidenti aliyiwako omukono awatali kulonzalonza bakugenda mu kkooti okulisoomooza nga bagamba nti lijjako bannansi eddembe lyabwe. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.